Olwaleero tuyitiddeko mu katale k'Ekireka okusobola okwogeramu n'abasuubuzi batubuulire engeri gye beetegekeddemu embeera eno kuba okusinziira ku budde gavumenti bwe yabawa okwamuka ekifo kino bubaweddeko. Tutuukiridde abamu ku basuubuzi n'abamu ku bakulembeze b'omu katale kano batutangaazeemu butya bo bwe beetegekedde embeera eno. Bamu tuli mu kweyiya tetulina ssente zisobola okupangisa ebifo ebinene bye tusobola okukoleramu. Tulina bwe tweteekateeka mu mateeka kubanga tusasula omusolo buli mwaka. N'olwekyo wano bwe tuli tetuliwo mu bumenyi bw'amateeka. Twaleetebwawo abafuzi abaalwa ebiseera. Era abasobodde n'otutegeeza kiki kye bandiyagadde gavumenti esooke okukola nga tennaba kubasenda. Zaako zisigale mita 10 ku lwa embeera y'Abannayuganda gye tulimu. Nti wano awantu we tuli abasinga we twazaalibwa tetulina kyalo. tuyamba netunoonyeza wesobola otutwala. Gavumenti bwe byopulaninga byopulaninga ekonsideringa abantu abaludde ku ttaka lya Leerwe. Era ebategekeri kubanga Bannayuganda. Bundi bujo busiya wagudde Osoroti n'etaata kano kali kumpi nnyo wano. Ate nga mmanyisa yakate kano kafunye ekifo kayinza okubeera. Naye baba investor namamba ettaka babawa ne babawa. Naye ffe twasaba nti mayaka tekasobola kugenda namamba tazogenda mbibira. Tiwano wennyini bwe tuba tuli owa mu kitundu kye tulimu kino tulinawo ebitu abalina amataka ag'enjawulo. Batugulirawo ettaka ne bwe liba nga baguze ettaka butaka kati banafuna ssente zizimba owali ezizimba batuguliremu. Kitegeerekese nti abantu bano si beetegefu kuva ku ttaka lino olw'ensonga nti abantu abasinga wano bwe bawangaalidde n'abantu baabwe. Yafaamu weegali basomera wano amasomero gali ku Leerwe ate nabo basula wano ku Leerwe. Tetulina walayo tugenda bakumira ku lw'embeera eriwo. Kwa Leerwe egenda kutwalawo ndaba kizibu ky'amaanyi. Era we mpulira omuntu aga nti ekitaka bagenda katugoba wano Leerwe tugoba Reserve Road ndaba tuyinza okutufunya ekizibu ky'amaanyi. Tetuludde kuva wano nga tetulina we tubeera watuufu. Naye nga bwe bategesi tuli konsideringa kusinziira kye bakoze eki kye batutegekedde. Naye nga wano we tukolera naffe tufunire ekikulu. Nga bwe batuula mu maofiisi gaabwe ne beevubuuba mu butebe. Amanda agazimbibwa abantu nga galuddeyo ng'era gamazeewo ebbanga okutwaliza ameera naawe olaba enzimba yaago. Naye ate gavumenti egamba nti galina okumenyebwawo oluvannyuma lw'okubanga eyagala kusembeza oluguudo lwa train okubanga lwengendo nga lugaziwa abantu basobole okubanga beega. Naye abantu abatuuze bano bonna bagamba tebalina we balaga kuba ennyumba zaabwe zonna ziri wano we bakulidde abasinga wano we bazaaliddwa era bazimbyewo amayumba gaabwe okubanga beebeezaawo n'obutuuze bwabwe obusinga buli wano eno. Kasemire Tracy, MRU TV. Okusuubulira ddala baleete emirimu bakole bulungi nga teri kibakoona ku mukono kubanga wano we tuli mu mateeka.